strategy by tapping them, learners from here, to scale them to be able to earn money. Now this is typically mine. This is my rule, and whoever tries to sabotage this program, Ngalia Esasi. Ekyo mu Uganda. Kalyango jingo Museveni yachogedde. Whoever tries to sabotage this program, Ngalia Esasi, will be shot. Museveni yayogedde. Honorable President bali kujoza manifesto tena kutuukiriza ate gye bali basuubizayo n'ebipya. Endaba y'ebintu ebyekya bintu byasobola mu kalulu kubanga tuno ne President Museveni byalimu Nuupu yabiwangula Busoga ne Buganda bw'oli walina okusooka mu kiro kyeyaleta gy'olusennyonyi sebo neyanziza nnyo neyanzidde olw'omulamu ogwo. President Museveni ali mu kutambula omukulu wange asomye mu Luzungu naye Precisely agambye President alayidde okukolagana n'abo bonna okwambalagana n'abo abagezaako okwonoona puroguramu ze okutabangula puroguramu ze omuli UPE, UCE n'ebirala era agenda kola yakiyekera. Asembyeyo n'agamba nti agenda kukolagana nabo ajja bali esasi. Kitegeeza akambuwadde njagala okutegeeza bannayuganda n'abawuliriza bonna nti gavumenti erimu ebiti bisatu. Erina parliament, erina executive, erina ne judiciary. Parliament yeffe olukiiko olukulu, executive ye president ne banne. President yateekawo embeera kwe tutambulira era yalina programu yonna. Bw'aba nga yawangula akalulu manifesto ye kwe tutambulira. Parliament tuli okulwa abannayuganda, tuoverseeing, tumonitoringa, tutunuulira ebintu bino executive byebereese okulaba nti bitambula bulungi, okulaba nti buli munnayuganda afunamu, munnagomba afunamu, munnakira afunamu, era wabeerawo embalirira n'obwenkanya bikigenda maaso. Mu mbeera eyo President bw'agamba nti agenda kukolagana ne Parliament, nze ndowooza aba avudde mu layini ye. Ffe omulimu gwe tukola kutunuulira mbeera yonna. UPE nja kuleetayo ekyokulabirako kimu. Yajja 27 bonna basome n'ateekebwawo ti buli munnayuganda yali tasobola kugenda ku ssomero agende, ekintu ekitaali kibi. Naye ate tulina okutunuulira, mulimu ebirumira ddala bannayuganda bwe baagenda ku ssomero bwe yateekawo enkola eyo buli omu afunyemu. Ennamba eyo yeeyongeddeko, tulaba nti abaana abaali batula P7 beeyongeddeko, naye kwe kuyiga. Tutunuulidde abantu ng'abaana b'abanene abamu tebasobola kwetaba mu masomero ago ga UPE, ne watondebwayo amasomero agaabwe mwe bagenda. Ezo ensonga ze tutunulamu. Ne tulaba ng'omwana bamuteekako siringi kasanvu ttaamu buli kimu kwe kiri. Ezo ddala munnayuganda omwana wa munnayuganda asobola okubeera. Ne tulaba nga tewali supervision. Mukulu Meddi ewaffe mu luka lw'enva emiripanga 3 nayitibwa ebiseera ebyo amasomero 4 ga UPE nga tegayina kabuyonjo, amalala nga gayina 2 mugendamu abasomesa, mugendamu abaana abalenzi n'abawala, naye masomero ga gavumenti. Kati bw'ovaayo n'oyogera n'olaga nti omusimbi omunene ennyo oguweebwayo ku budget y'eggwanga mu byenjigiriza tegukoze oba mukyamu. Nze nondowooza nti awo President bw'agamba nti ajja kukola naffe tugende ku PDM agifudde nti kiri uniform ky'ekizibu. Ogamba PDM entayale eri ku byabulimi, naye ate abantu bagakuba ku mataka.
nze bwe mba nnyonnyola abantu baga PDM nungi naye tetulina we tujja kukolera mbeera nga abantu abagoba ku ttaka awo nga vayo nti ab'opposition aba members ba parliament bannemesezza president tumulemesezza president tugamba in fact bagamba ab'opposition naye bwekivunula mu Luganda olutuufu ludda oluwabuzi mu kuwabula kwaffe tuwabula ebyo booli awo byatunuulidde nga birungi akyuse ku lw'Abannayuganda ate era nga tuwabula kubanga twagala buyinza ebyo byatakoze bulungi aveewo abalala bakole ki abasobola bajje babikole so tutunuuliranga ekikulu si kyakudiringa naffe ekikulu kyakulaba biganye bwe tutunuulira ate tali ku manifesto president awamu arespondinga ku mbeera eriwo yatuuse mu mambuka Teso Karamoja n'agamba nti abatemi b'amanda ekyo kiyimirire naye ekyo kyazze emabegako awo baali baziika minisita omulamuzi omukulu Dolo yayimirira n'agamba nti kireka waliwo akagenderere ak'okulaba nga Northern Uganda eggwaawo batema batya emiti nga tulina local government tulina central government tulina security kumpi okuggwaawo nze ndowooza olw'okuba nti Chief Justice muntu munene nnyo mu ggwanga ate era munene nnyo ne mambuka president yavuddeyo akangemu naye mukangamu yeerabidde nti ate yabadde alina by'alina okutereeza okugeza ogabe balekerawo okutema amanda naye ate towaddeewo alternative wandibadde ng'ekyo kyanawunsinga buga nti balekerawo okutema amanda nga n'ekiragiro directive ky'amasannyalaze gasalibweko prices nti gas cylinders gabibwe buli maka olutwandibadde tuwulira nti aganye amanda naye ataddewo alternative y'okulaba nti amasannyalaze ebyalo waliwo programu eyali ey'okubunya amasannyalaze buli byalo ebyalo kati ng'ewaffe 50% ebyalo tebirina masannyalaze 50 ate nga nno kalekaleko kati eyo mu West Nile 80% teri masannyalaze ekyo tekinaba kubaawo amasannyalaze ganatuuka buli wamu ate newe gatuuse abamu balemeddwa okugateeka mu nnyumba atoga nti emiti gikole ki mulekerawo okutema emiti nze nno ndowooza nti president aleme kukola byabufuzi naye abeere president aw'okulwa Abannayuganda bonna tubuulire ensonga nga ddala aziteeseteese bulungi emabegako awo naleetako ensonga y'emiti Gomba twalina 10 hectares z'ebibira byatemebwa bwe nayimuka okwogera prime minister n'aŋŋamba nti gwe tokimanyi nti NFA yetunda emiti yaweebwa obuyinza era nayambibwa speaker n'amugamba nti nedda olina okujja ne statement so yatunuulidde mambuka naye kiri wonna ebibira bino byatundibwa basajja be ate n'ababiguze basajja be biweddewo bisimbiddwamu kaletunsi bitemeddwamu amanda eggwanga lisigaddewo kati buli watuuka ayogera ekiri awo okusanyusa abantu okukyamuukiriza naye nga tawadde solution ddala enaagasa munnayuganda era n'okulaba nga tutambula nze ndowooza president ekiragiro ki executive order libateeka kusinziira ku ssemateeka article 99 naye alina ogikola nga ate era alina etteeka lyabeesinzeeko okukola omulamwa olwero bwagamba nti nja kukolagana nammwe muddamu kutema miti mukole bwe muti aba sijja kugamba nti aba alimba naye abakyamuukiriza abo abamuliwo okumbi wali mulamu Honorable Stars n'ebyabufuzi president Jaji Kasoga yabaddeyo kati ali mu Buganda kibiina kyekyawamu kuze kyekiyinza okukolebwa kujja mwendale mu kuwangula Busoga ne Kampala ate nze gamba kyekiyinza okukolebwa okulaba nga tubugobera ddala Honorable Ssemujju nkuwadde bali mu Stars mufunye bulungi okusooka
omukulembeze oba okulembera abantu Museveni kyakola kikyali wadde kibi notambula nomanya ebiri mu bantu abamu babikola ekigendererwa kyakulongoosa Magufuli Tanzania mutonakufa yeebuzaabuzanga n'okwebuzabuza lumu nayogera ku kisaawe n'ayitira abantu ba bulijjo gye bayita bamwekanga ali ku ttebe esembayo sirikale bonna bambaddereeyo n'amala okulaba byonna ebigenda mu maaso wabula omusajja mukulu yanyumizaako Amiini yalambulako ekkubo bali yali lyekatwe n'akwata ennyondo n'omusumaali n'akuma nga kolansi asensewuka kati neegi yali Amiini bangamba engeri yalikola yakeera kudduka teyalinda binaddirira so Museveni kyakola kiba kirungi omukulembeze okukikola bw'aba takikoze mu nkola ya byabufuzi oba okulembera abantu ekisinga obulungi kwe kwewala ennyo okwogera ebintu nga ansa ng'ogiyinaawo bw'obeera mwakyoli ne bakubuulira ebiryo oleka ansa okiwadde otuuka e Masaka buli kye bakubuulira ansa n'ogisuula mu ddiiro ogenda okukakkananga ebimu byeyogedde Masaka nebyogedde mu Mambuka tebikwatagana kati olunaku lw'eggulo State House yefulumizza gye bayise executive order erimu ebisinga obungi muganda wange saazibadde ayogerako temutema miti temukola ki nga yaze nga pulezidenti amaze okulamulako Mambuka balooya benjogedde nabo abamu nga baga nti executive order zikola mu America zirina n'etteeka eriziteekawo pulezidenti tagenda ng'alangirira kulangiriza ebintu nga bw'ayagadde wano mu Uganda tulinawo tteeka wano ekiriwo presidential directives z'asobola okulagira baminsi ebindi genda okole kino nitasobola kulangirira kuba kati bwetunuulira ebyebibira waliwo etteeka erifuga ebibira era eriteekawo National Forest Authority kati ero pulezidenti buli olangirira mu ngeri ey'okukyamukira kulaala omanyi kulaala ekyangu nnyo nze simanyi okukyetyebula amazina naye ogenda kulaala abantu ne bakubira engalo okukkana nga weesibyeko nti oli mudiri kyetyebula amazina kyotakolangako kaakati pulezidenti kyalimu ali mu muudu ya kampeyini yamuyingidde ndoza mutabani we yamutankudde kaakati atandise kampeyini oluyinza ga kulonda ku wankya bwe bakuŋŋaana ng'agamba mbabadde kino kino nkisuubiza kati abopposition be baŋŋaanye okukola bino kuba kati mbadde musomaano wongambye okusoma weyabeeredde endegeya nga atongoza gye yayise presidential hub yateekawo tubuyite obakuŋŋaaniro ebyabo ku musikeri mwasomeseza oba omusomesezebwa abantu abatasobola kusoma mu masomero kumalako ng'ekigendererwa nti bayige okukola emirimu bajjemu ensimbi kakati we yatuuse ate mufuki okwogera ku ebyo n'agamba nti abopposition be bakolagana ne komiti mu masomero ezisaba abantu school fees mu masomero ga UPE ne mu masomero ga secondary aga bonna basome kyavudde alangirira nti yajja kuddamu ebyoluweero akube n'essasi ne palamenti n'agirabula kati Museveni Katonda kyeyamuwa era kyokulaba awangadde n'abantu bangi nga bw'oba ofumitiriza kitono abanga oli gwe nagamba sajja bamutunyumiza yagoberera empisi yagoberera omuntu yali awuba omukono ng'emanye omukono guno bagukanyuga gugwegulye ne batambula baabukyeka baawa omukono baawa obusoga bali busiya empisi ye erina mukono gugwe kati Museveni abantu abamu abamuwagira bagwa mu ekyo balabanga ayinayo kyagenda okukola ekyenjawulo nga wayisewo emyaka 4 abatafunanga ssente mwagaanye balabanga bagenda okufuna ate naye mukujjukujju bw'atuuka awo nga waga nti ekiganye ebintu okutambula si ye palamenti ebiganye abopposition baganye ekyabaganja kubalya amasasi amasomero nze essomero ewaffe gye nzaalibwa linasomera mu primary gya UPE abaalisomeramu bagenda okutandika okukolamu omulimu nga besigaddemu abaana 3 ye Museveni bw'aweerezaayo abasomesa
ebisigadde tawuuzibwa basulawa bawera kaakati abazadde ne bagenda nga bajjamu abaana essomero mukaliggwawo abaalisomero nga nti oli yasomera mu bijabo islamic tuddeyo tutereeza essomero lyaffe infact kati ebizimbe abasomero ebyo babizimbye ne bayita abasomesa Museveni yaweereza ne batuulawo amasomero nga yina mu constituency agala kwogerako galeetera ebizibu agayinayo akasente ke bajja ku bazadde enkola yaabwe yawukana n'abo abatalinayo kasente kampeeyi essomero erimu ndyogeddeko nnyo wano bambi bananyini baali bansonyiwa nagambye ddi essomero lirimu abaana 600 liri kireka bampitanga MP ne baŋŋajangu otuyambe essomero lyaffe ebirewo ebikwata kiraasi ezimu zigendamu enzikiza abaana tebasoma naye amasanyalaze tegali wala nentuukayo nenkubira abankolera ku byamasanyalaze nebandeetera amasanyalaze ne bagawummuzaawo mukanzi yotandikirira akusomero ne mukulumboga batuulaawo ekiriri ne bakuliriza bagambye nti bakutumidde nnyo era ssebo mbadde njija wano ne baŋŋamba nti abatuuze b'ekiduumuule bafiiriddwa mutaka afudde mukulu Lubega Budunego kitalo nnyo kitalo ddala maama Saalongo Siwakiryanga kitalo olwa mukwano gwammwe katulabe oba enkya tunajja tubeere nammwe nga twerekera mugenzi ampuliza abakulu abakatuuka nsuubira Honorable Ssemujju nsuubira n'abagabe bonna bayinza okuba nga batwegatta kisaawa yonna nsuubira Brandon mu kintu naye kuba enaali omujala twatwegattako tulabe ensonga ezitembeeta ziri 15 ezakayita ku ssaawa emu yakawunzi wala Honorable Ssemujju mugabe nti bukulinze nebo n'abagabe naye mugabe gakulinze Evans Kanyike naye nti bakulinze ku CBS KIRIZA OBA ne Brandon mugambe program yatandise dda kuweereza bonna gye muli omebuka koza James mugambe program yatandise dda ababaka bonna bonna ababaka ba parliament tuli ku nkola y'abazungu na Ssemujju parliament nkola ya Ssemujju ya parliament ya Bungereza setup Abangereza bwe bajja mu Uganda basanga ebintu ebikolebwa wano bingi bifaanana n'ebyabwe ebyabuganda fana bya Bungereza basanga ebimu ebisinga basanga obwakabaka basangawo olukiiko z'abebika era ne babyenyumirizaamu nnyo abaganda nga baali bagezi abaganda baludde nga bagezi busoma ebyafaayo Abangereza olwatuuka wano basanga nga ebintu ebiri wano tebirina nnyo njawulo na biri waabwe era kyokola abaganda batuuka okubatwala bagende bafuge n'ebitundu ebirala Kakungulu yatwala jjajjange Embaale Yasumani Mwangi era gye bamuziika ne bamuwa bwasenkulira Katale Babali omumanyi yali minisita Babali mumanyi mulyanowa jjajjaawe azaala maama we ye ne bamuwakulira byantambula ne bamuwa bwa chiifu Babali ava mu lulyo olwo lutyo tuli Baluganda era jjajjaawe azaala nnyina ne azaala kitange bagenda bonna ne Kakungulu bamusangayo Embaale bali obwami bakooli wenaali okuba wenaali kutali musango Abaganda ebyokulembera baali babimanyi tekyali by accident abazungu banoonyaamu nebagandi bagenda okulembera egindi tuli ku nkola ya Bungereza yentambula bagita batire mu Luzungu mwasomo byobufuzi Abangereza balina parliamentary system ffe tulina bigatte ffe tulina presidential ne parliamentary bali balinaki parliament ekibiina ekisinga ababaka abangi kyekiyingira gavumenti yemu naffe ffe tulonda parliament ne tulonda president nga byanjawulo wano kisoboka okuba president n'awangula naye nga parliament abasinga musibabe nga bwe guli mu America kati saawa zino ekibiina ekiri mu buyinza okuba president ekya Joe Biden ate mu parliament emu eya wansi bakisinga ababaka abangi ne speaker aliyo si wa Biden bwena presidential system Bungereza inaki ina parliamentary ate Uganda kyaffe kiri awo wakati
kibayita batya tulina presidential ne parliamentary bw'okigatta nekifuuka ki ekirina tulina abamu bakiyita hybrid naye nga bigatte kino ebintu bye bagatta ne bazaalamu ekimu kiri awo tekitegereeka kizungu si kizungu embaata ezaala mu sekoko kati kikizaalibwa hybrid ebyofuzi byebiri wano naye nga ffe tweyita presidential naye nga si kyetukola waliwo gyempula Ssemujju nga parliament egenda president lwakifulula president mu parliament anti kati ffe president bamulonda kalulu ate namba baka parliament balonda president anti tuli mu parliamentary tuli mu ki kati bula ebungereza babadde bagoba aba prime minister tebaddeyo mu kalulu kibiina ekyawangula mu parliament kituula butuuzi nekirya nti May Teresa avuddeko nekireeta omukyala bamwitangalira teriko ekiseera kitono nomwaka kati ne baleeta omuyindi ani alonda abaka baayo kati ebungereza abaka parliament basobola okulonda prime minister ekiseera ngaembeera etakisi naye okulonda agenda okubeerako ddala bammemba b'ekibiina era wano kyekizibu kye tulina n'ebibiina walabye ebungereza ekibiina kya conservative nga balonda prime minister bammemba b'ekibiina bali 40 si buli muwagizi nti abeera memba wano byaffe kavuyo bo bammemba b'ekibiina bali 40 bebape ne balonda prime minister kati wano ewaffe omuwagizi ate osanga akuba memba nga munonye ekibiina kyaffe omuwagizi ngakuba memba nze nawagira express nesibirako memba wa ebbanga lyonna era ojjukira okuwonda okwaleeta Ajimedi Sebagala wano ebukesa wano abawagizi baali balwana emmengo kukisaba nga baagala kulonda naye nga tebamanyi nti ate bamemba bebalonda abawagizi balowooza nti oli kasaga ndi mbagira express alabye ddala nga memba kimala nze yali muwagizi ebbanga lyonna nga ntambula wuuyo iganga wuuyo mbaale wuuyo wa nindi saabako na kadi express naye ng'ate njagala omuntu atukubira buyondo ewankulukuku naye nga abaagala okukuba bawagizi abawagizi baagala okuba Kasimu buyondo baagala kukuba manager kati ne wano ebibiina ebisinga obungi tebyawula wakati w'abawagizi n'abamemba bamemba obasanga bakuŋŋaanye abawagizi bali ku bamemba bakuba mwonoonye ekibiina kyaffe ekikyendeseza ekyo kyonna kino kyolekya Brandon naye ajja tusanga NRM leka etanze okusagula abawagizi mu Buganda ne mu Busoga ebadde mu mambuka eyo mbanya nnyo Brandon yabaasa okutema empeera naye kwegamba bwenda bitambula mu ggwanga bwe bityo kireka kati ono agenda mu bawagizi agenda mu baki aŋŋamba sente bwakisene mu Brandon naye kifaani kinjagala abantu mbakubire tooki ekibiina ky'embuyiza kimaze emyaka 2 ekyenaalem sobodde tuva mu kalulu saazi kaakati kitandise okusagula obululu nga kiyita mu nkola ey'okusoma manifesto okusoma manifesto n'okulaba nti ampuliriza manifesto kitegeeza nti abalonzi boogera okulonda abagenda okwesimba babawa ebirowoozo byabwe ebisuubizo lona Ssemujju mu Nganda nze nja okuba njako nsiina bwentya yenna era ne prime minister nja muddamu mu kaseera kati ewaffe oyo manifesto yange manifesto ya Ssemujju dabbaje jabba mukwatirako ebyama tisijja kusirika kwegamba ampuliriza manifesto kitegeeza nti okola endagaano ne gogenda okulonda genda okukulembera naye saa zino wano Ssemujju mwembi ndaba NRM etandika okumanya manifesto yaayo naye yali ekola endagaano n'abantu erina bye yasuubiza nti bye tugenda okukola era abalayidi bye taakola yafakola nti tubikola ki tubiteeka mu nkola munkola eno president yabadde mambo galiko eteeso yaliko mambo yaliko eggulu ate kati ali Masaka leero abadde Sese ono Ssemujju ebyasuubizibwa emyaka 2 NRM gyejaguza okuta obuyinza yise mu kalulu mumulaba bituukiddwako
koina ebikyeragenda notandisa okusagula obuwagizi bwayo eddeeni era batadongola bangi ababadde batambula ne president era president yagambye nti agenda okulaba nti ebyenfuna era kutegeezaako Ssemujju Boysers NRM egenda kyankwanzi bagenda lwamukaaga mu ennaku 10 nga boogera ku bireese kyekivuddeko abantu kubeera abaavu n'okutereeza ebirala bingi. President atambula n'aga nti aba opposition Honorable Ssemujju Boysers mufuye nnyo okulaba nti munafuya enkola ebyabaleese muri UPE, USE, PDM era ajja faafagana muno simamonitor enkola zaabo ndemu ekibuzo kimu mwe sajjako kakivumbi mutabangula ekakaterekalo Ssemujju. President Museveni has vowed to deal with individuals who are bent on sabotaging the presidential skilling industrial hub program. The industrial hub, which is a brainchild of Mr. Museveni, aims at skilling disadvantaged youth who dropped out of school into the money economy. I am tired of being disturbed by Parliament and other elements in the districts, and I will decisively deal with whoever plans to sabotage my strategies of transforming this country. Mr. Museveni said while officially launching the presidential skilling industrial hub for the Greater Masaka area at Ndegeya village in Masaka yesterday. Sibyambalo kyambala nekikaddiya osobola okukola kyonna mugende aga nti abalinzi ajja batwalako wamalala kati yalabanga nogenda ekyampanti kikulu kimusanyusa omanyi abantu abasinga nze mbadde kole Museveni ku radio emirundi kati 3 ne ku TV omulundi gumu naye abantu lunaku lumu twali tugenda ku radio Museveni agambye ajja newabaawo kubenaaleemu wabulaawo nga Brandon ng'asaba radio gyetugenda naye tugende naye bamusibira ne ku geeti nga kulisitaliiko kati oba okubeerako mawulire Museveni nemulaba emirundi mingi mu kusooka kati Brandon basanyuka n'okusanyuka ne bagolola bagenda kulaba Museveni era kati amusanyu libere batwala ekyagwa agambye ebyefuzi si kyambalo nti ejja kyambalo kikaddiwe jangu naawe weeyagale ntiwege malala ako so nolwekyo tumaliriza ensonga ne Brandon mumuwulidde ku lwenaalemu gavumenti lwaki tugyogerako buli mulundi esolooza mu bannayuganda buli omu gyali ssente n'ogula sabbuuni ow'olukumi nga bakugyeko 3 n'ogula liita y'amafuta eya peteroli kati eri ku 15 nga gavumenti etutteko 15 kira ng'ogamba ababoda nga ndi mu kampeeni ekira nti gwoba ovuga ng'olowooza ovuga 15 naye nga ziri 35 kubanga 1500 gavumenti eba erikugyeko n'ogula olugoye namukwano gwange yali aleeta jiini ezijja China ne bagamba nti kati bagenda kuzipimira mu kiro nga bazigirako omusolo nanga jiini gyembadde ntunda 108 kati eyingidde 5,000 kati kyekyogeza ku gavumenti buli lunaku ate abagiwagira ne balabanga abagyogerako abakola omusango singa eterinako omuntu gwejjako sente n'emu ng'ekozesa zaayo twalizenga wano nga tugiranga ki naye ffenna etujjako sente era kyobola ffe mu Parliament buli nkomerero ya mwaka ennaku z'omwezi nga 15 omwezi guno tugenda okutandika Katonda n'atuwadde obulamu Museveni alina okujja kyebayita State of Nation okwogera eri Parliament agibuulire ssente ze mwampa omwaka oguwedde $48 bino bye tukozeemu era asuubize nti ze munampa omwaka ogujja $52 ngenda zikolamu bino kati bino byatambula byo ng'ebadde ng'ebyabakyala aboogera ku bakyala okufiira mu kuzaala naye nga boogera budget emaze okuyisibwa bamanyi bulungi tekyalina musende n'emu gy'osobola kuboogeramu kati abantu baffe kizibu kye balina olumu kibeera kyekyo nti Museveni agenda n'ajja kati abe Masaka walabye nga mulaga enguudo ezitaakolebwa enguudo okutandika okujaganya
Medi omalanga dusoma mu budget n'olaba nga mulimu sente zaalwo. Tosoma nga osi minisita Museveni gy'akuwa. Museveni alinganga aba meteorological department. Bagenda ne baga nti entebeza y'obudde. Wegenda kutonya musige kasooli katwa musige naku zino tuli kuyoleke. Tandise okwezinga. Tenga tugenda kuba mpitirivu nnyo. Yali badda bw'ayogera president bw'ati ng'abaga nti bino byensuubiza era mu budget sente ze tutaddemu. Naye bwe mulaba ng'ayogera bikalu mumulinda kati mwaka gujja. Kati Brandon kyatamanyi bw'ajja katambula bw'ati e Masaka n'asuubiza ebintu. Ennaku zino atambulira nnyo ku PDM. Twajogera nenkuwe ekifaananyi ky'olusiniya. PDM nakugamba nti nze ndikenda ku kyalo kw'ensula e Bukasa. Ebibiina ebyayitamu buli kimu kirimu abantu 14. Bweyogerere nga bw'ogiraba n'obunene bwayo bagiwa $45,000,000. Bweyogerere. Kaakati n'etematemamu ebibiina bweyogerere erimu abantu abasukka 15,000. $45,000. Kale bazikuwago mu kibiina, ekibiina n'akireka nga kiri muyoleke. Baga mukolesa ku sana 12 bazikola. Umuloziko nawaga nti Musaako yamugenda kujja $1,000,000 mutule mu lukiiko. Mugiwe omuntu omu tebereza Medi. Mwakoze musubi yanzigenda kujja mukolere wamu mugagawale. Bwetuuka nawaga nti $1,000,000 gye mwafunye Musaako kati mutule mugiwe omuntu omu. Kali Museveni yabadde Masaka nanga nti sente ezo ate nno za kusasula ekyabantu bakimanyi. Naye n'agamba nti okusasula ate kuliko ne ka interest ate okusasula okwo kati babadde aganti Kasolo agambye abantu basasula myezi 6 kati mbongeddeko emyaka 2. Emyaka 2 eza PDM ez'emyoga mwaka gumu interest 8%. Nze nagaana bawo nengende Mukono ngenze kulima bulimu Kabembe nentuke Mukono nga nsanga abantu bwenguzi abaninaanyi bonna wazise ninga abantu beno banafu nindima Kasooli omwaka ogwasooka nemuteeka $3,000,000 nenzijjamu $8,000. Omuntu mazimulidde $8,000 nga tadde $3,000,000. Kati omuntu bw'abanga obulamu bwe bwonna bwesigamye ku ekyo omusubira okuddamu okulima. Kati bwe natandika okutegeera lwaki abaninaanyi ebibanja bibaziseeko naye nagenda ndowooza nti abantu bano banafu nti erina ettaka eggimu bwe riti omuddo ogukuze nga mundeetera abakozi netwakita n'engiyita tumala okulima obulungi Kasooli 3 ku ttaka $3,000,000 nezisula wali era noziika mu ttaka. Kaakati twatusiza okukongola najjamu $8,000 sizo neddako nange saalima. Eyagulona kati abantu beno banafuwa. Kakati nange eyajja okugula okulinaana ewange yeewuunya abantu bwe mu bunafu. Banafu. Kati ekyo Museveni kyekibulemu okutegeera. Bw'ogamba omuntu nti omwadde akakadde kamu alina sizoni za Kasooli 2 akagyemu akasasule olaba kisoboka Medi nti alina sizoni za Kasooli 2 embuzi olaba ne ze batutte Karamoja ze baguze $3,900,000 ku buli mbuzi 100 $8,000 kyafudde. Abakamunye nabaga nti mwali ziguzeeyo mwali ziguze ku nezaffe ezamanyira embeera embi. Kati ebintu bya gavumenti byo bitambula. Nagamba kino kijja okusembyayo nga natera okufuluma amawulire natambula nnyo Uganda nga ngenda noonya abantu abakulu abawummudde okubabooza okuwummula bw'okutambula n'okubasaba basibirire abantu abatentanda. Era mwawe nakyali yamwali mu Katikkiro yawummula Joseph Mwanyamulise Mwogerere ekinoni awo nensiiba naye nenkyalira Gerard Sendawula nenkyalira Profesa Rugumayo n'abalala. Naye ewa Sendawula yatugamba yatulambuza alina ebitooke n'aga obukamula ebyobulidde buweddewo n'atwala mu mwanyi n'aga obukamula ebulidde mu mwanyi ziweddewo nettuuka ne mu nte n'azinaga eyo nagijjawa byanyuma era nenyituma byanyuma nagijjawa mu kunyumiza n'andaga ente nga zinyirira bulungi naye nga zaali zizibye amaaso n'agamba nti ebintu bibiri ebyali bimutawaanya naye ente zaali nga 8. Ekisooka yali afunye contract etunda ennyama e Congo
naye nga Congo ennyama inagitwalira mu trailer nga wetaagayo ekiyumba kye basuulamu ente ennamba ne freezinga nekwata ayisi ne bateeka mu kiroole n'enyogoga ne baleka bagitwala e Congo. Nangamba mu Uganda ekiyumba tekirimu. Bamu bagendako quality nga ekabalagala nga basobola kufurizinga oba half ente naye ni mugayo kuleeta nti 20 buli lunaku ente mmeka 2 naye nga wano basobola kufurizinga luyi lumu nanga ekyokubiri nga neetaaga okusalira amagezi ente zino amaaso gaazo gaziba buli wezigenda nezi omuddo nanga kati ebyo twetaaga mu gavumenti okukola research omuntu anaalunda ente etteeketeeke obutale weebuli naye nga gavumenti nakwenda egikolanga minisita w'ebyensimbi nga tagiraba. Kati Museveni ebyabulamu okukolerawo naga nze nga ndi muto Museveni nga yakawamba wano twatundanga kasooli waffe bijaawa tumutunda Rwanda tumutundawa n'agaba loole ezaabangako produce for marketing produce for export ne tractor yabawa gisalibaani. Kati olwaleero mufu ky'okusindika loole yenyini yajja ne bamuzinira n'agamba nti kati nja kufiira ku opposition awo n'asimbula enkya ne bategeka meeting endala abazina ne bazina n'avaawo. Brandon kyakugambye nti nga naye bw'okwataga mu buti kino zambala n'olambula faamu yo n'oba tolina kyogenze kukola faamu yiyo faamu yange olambulako nenda bakombozi zange n'obulya bulungi n'oddeessanyu era n'agandi kati pulezida alambula ndigazi. Kakati essente zokka zisaasaana nga pulezida atambula zikubuulidde ng'alambula ne bwe yali zikutte n'aziwa abantu b'e Masaka n'atalinnyayo. Gwe Amerika batuwaana obuyambi pulezidenti waabwe okugjako mu bulamu bwange wano yajjako wano yali Clinton naye batuwa sente mmeka ebyobulamu byokka Amerika yetuwa $2 nti tebajja genda nga bazirambula sente gavumenti bagizimba neeba nga ebintu byayo bisobola okwetambuza nebisangayo abantu abalio n'abalambula otegeno n'abala. Kati Museveni ali mu campaign emyaka 4 gyamaze ku bukulembeze bwe yagenze Masaka yeeweredde opposition ne parliament be bamulemesezza okujja abantu mu bwavu n'agenda eyo wabasekandi eyo nakugambye Rwengo ekyanamukaaga bw'atambula akozesa 2.4 billion n'abagulira fuso waya million 3 ne zivuga. Museveni yagenda ebundi bujjo watuuka mu kana akayanja k'abantu gaga Kyamanuel Samwaniriza ng'ayimirira gaga ogenza okutuuka wano ng'emmotoka ze ezimu zikyali eri tuzirengera tuweeka emu netwala abantu abafiira mu makubo nga bagenda mu ddwaliro ate kataba musibe Kyamanuel ayaniza president kasonga nyingi emugamba nti aswaza president lwaki era kataba musibe Museveni ensonyi nezimukwata naga minisita w'ebyobulamu ne baleetera akalwaliro k'omukyalo ambulance baali bagenda musiba nga waka yaswaziza president bamulise kumwaniriza yaze kutendereza motoka z'ekongoyi owuliriza
Thank you.